Mu kiseera nga ttabamiruka wa Non-Aligned Movement namu bufunze ne Group 77 agenda mu maaso Munyonyo abaminisita ebyobusuubuzi bategese ttabamiruka w'abasuubuzi ku Serena Hotel n'ekigendero eky'okutumbula ebyamaguzi bya Uganda. Mu kiseera kino enteekateeka zitambula bukwakku nga bazimba wayima wagenda okubeera omwoleso ogw'ebyamaguzi bakola butasamuka butasamwoyo. Harriet Ntabaazi, minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi, asangiddwa wano ng'alambula emirimu ategeeza ng'ebasuubira abasombi 3 okuva mu mawanga agegatira mu kago gwa Naamu ne G77 okwetaba mu nteekateeka eno. Munda mugenda kusangayo ebintu ebyamaguzi, ebyemwanyi, ebyebirime, ebyaki byonna byonna bya tekinologiya omupya gwe tusetinze mugenda musanga munda twamaze okusetinga ne wano twamaze okusetinga. Abantu bano tufuna okunyweza enkolagana mu byenkulaakulana, mu byobusuubuzi, mu byokwerinda. Ategeeza ng'eggwanga bwe yatandise okuyoola ensimbi mu nteekateeka ya Naamu olw'emirimu egyeyongedde mu kibuga. Abantu bajja kulya emmere, abantu bajja kugula ebintu, abantu bajja kugula kwenyiriza. Kati ensaawa eno ekiri mu tawuni abakozi batutaddemu okukola kubanga abantu abalala bafunye emirimu. Ntabaazi agamba nti bataddeyo emyoleso 2 ku Serena ne Munyonyo okuwa Bannayuganda omukisa okutunda ku byamaguzi byabwe eri abakungu abanajja. Delegation zonna ezijja kwogera ku busuubuzi, ezogera ku industry, ezogera ku nkulaakulana, enkolagana mu butale, omutindo naki byonna bigenda kubeera wano ku Serena. Bannayuganda basuubuzi twamobilizinga abasuubuzi companies ne tumobilizinga companies nazo zigenda zimobilizinga abalala. Bw'ati akalatidde bannakampala obutebakira mu kisa Uganda gweriko nti buli alina kyatunda asobola okusikiriza abagenyi kyekiseera akyolese kifuna akatale naddala abawangalira ku nguudo ezigenda okukozesebwa abagenyi. Kino gwe mukisa gwe tulina okukozesa Abannayuganda era eyo wona ku nguudo abali ku luguudo olugenda e Munyonyo mutimbe ebyamaguzi n'Abannayuganda bokka tujja kugula emmere efumbibwe abantu tulye emmere kubanga ffenna tetugenda kuliira eri Munyonyo. Ni Mulongo okuva mu Private Sector Foundation agamba nti bo nga basuubuzi ttabamiruka ono bamutunuulidde ng'omukisa omunene okubbulula ebyenfuna n'okutumbula ebyamaguzi bya Uganda. Waliwo bye tuteeseteese kye tuyita business to business ezigenda okubeerawo okulaba nga wobanga abasinga twagala funa partnerships bano abantu baffe tugenda kufuna abantu abanekolera jange okuva mu nsi. Kati already tulina aba Thailand batuuse, abava e Buturuki bali mu kujja. Kitegerekese nga musigansimbi okuva e Thailand ne Buturuki bagobye eddanga lyato. Era njagala kugamba Bannayuganda tuli ready, tetugenda baswaza. Obuufu obwo omukise wa Uganda ku lukiiko lw'amawanga amagatte Adoniya Ayibale asoomozezza abakuumaddembe obutakijjanya bannansi olw'abagenyi abagenda okujja kuno wabula baleke bagende mu maaso n'okukola emirimu gyabwe mu biseera eby'olukungaana lwa Naamu ne G77. We have really called upon those responsible, the security services, civil aviation authority at the airport to really make it convenient for the local people to go around their business. Okwogera bino abadde akyaddeko wano ku kisibe kyaffe ekya Vision Group ng'ali ku program ya Checkpoint eragibwa kwa Ban TV. Ategeeza nti Uganda emanyiddwa ng'emu ku nsi esinga okulaga abantu omukwano ng'akakasa nti abagenyi banaaviira wano bajja kgenda n'ekifaananyi ekirungi. This country is very hospitable. It's full of wonderful people and we need to be at our best. Zandika ku Mande ya Sabiiti ejja nga kugenda kubeera mulundi gwakubiri nga Uganda etuuza enkungaana ez'amaanyi ng'olwasooka lwali lwa Kyogamu olwaliwo mu mwaka gwa 2007. Fred Kajubi ne Jaliati Namuwaya bakusakidde eggulire eno ku lwa Bukedde TV.